kino kye bayita domestic policy kye bayita domestic policy entuufu mukitegeera eno ye domestic policy entuufu kubanga nakugambye ffe tetutambulira mu constitution ya Museveni wadde constitution ya Museveni eyina amateeka amatuufu according to the laws nakugambye eno revolution yaffe yayita mu foreign policies but these foreign policies influence domestic policy kubanga otunula mu constitution ya Museveni mulimu ekintu kye bayita democracy ne human rights mweziri eddembe lyaffe ani alituwa si Museveni nedda democracy ani amuteekawo nabaga tugenda kuddayo mu gundi mugenda kutegera domestic policy omutuufu mu Uganda okusobola okulwanyisa Museveni ekintu kye tugenda okukola kibeera boycott defiance kujemera biteeka bikyamu ebiteeka bino mu kujema tuba tukozesa ekintu kye bayita human rights wabula senga tugondera ebintu bino ebya Museveni kitegeeza nti Museveni abeera tukubi Museveni okwata omusajja ono muvawala n'amutulugunya bwati n'amukasuka it is a signal nakugambye nti option Museveni gyasigaza yokka eryeji kuwamba na kutiisa n'okusiba the option zasigaza nkukakasa essaawa eno Museveni takyasobola kutta munna Uganda tasobola kutta munna Uganda lwaki nakugambye okumulwanyisa tuyita wano si mu constitution ye wano zino endagaano zino kakati tubanga abali mu kooti tuli mu kuwoza musango na Museveni naye tetuyita mu constitution ya Museveni tuyita wano wabula olwokubanga tuli mu democracy mu domestic policy tuli ku system ya Museveni so ffe tugenda girwanyisa tutyanga banna Uganda tujekalakasizaamu period kyekyo yabikoze ebyo nabyo nokuwa abaana baffe okukola ki kutulemesa kudda kawempe kino kye tukola tuddayo we bakwata nakugambye ne bakusiba kikyogenda okukola tandikirawo mobilization ekintu kati essaawa eno kye tuliko bakiyita popular mobilization kye tuliko mukomera fuuka Kyagulanyi wa mukomera okitegera ekintu kino kubanga zino human rights charters tulina commonwealth charters UN charters zonna zibyogerako engeri akalulu gye kalina okubeera conducted akalulu ke tugendamu Museveni okukimutwala mu kalulu si kubeera legitimate mbuno mu bannayuganda mu mwamulonda nedda si nti mbuno mu mugondere nnyo ye president oba agina emmundu ze nedda Museveni yagala legitimacy ya UN oba United Nations buli omu yenalina ne wabeera dictator atya legitimacy gy'abeera anoonya ya United Nations kubanga Uganda is a global village kakati kitegeeza tuyina okugoberera amateeka ga United Nations ne charters endala zonna nga Commonwealth Charter USA Foreign Policy n'endala okulaba nti nno tufuna Uganda gye twetaaga wabula so si Museveni kututolerako ku charter ku ndagaano buno kakati wano naleta democracy ne human rights wabula wadde olwokubanga zikola bwe ziti kati nze nina zikozesa bwe nti mwe bannayuganda mugonde never ekyo tetukikkiriza mbagambye mu domestic policy ekintu kye tugenda mbakita defiance mputu kubanga ye Museveni bino abikola kutu breaking down resolve yaffe butamulwanyisa kyaliko nkugambye option gyasigaze eryeki kutulemesa kusituka but once we beat these odds Museveni takyalina kyatugamba kabeera kaweddemu okitegera kabeera kaweddemu lwaki nkugambye tetuwoleza mu constitution ya Museveni tuwoleza ku zino charter agenda kukunyigiriza ensonga lwaki court supreme court emugamba muno court y'amagye eveewo ye n'akugamba eddewo lwaki oli mugundize kati gwe munagala togenda kudda wali kukaba supreme court yaganye simanyi yaganye court z'amagye ate gozizaawo tosobola kumugana kikyo olina okukola defy akukwata akusiba kuteke mu court y'amagye kale court y'amagye kusalira akalabba nga tolina musango gwokoze kusalira akalabba nga tolina musango gwokoze ebyo Museveni byaliko okutiisatiisa naye nze nabagambye senga munaagondera constitution ya Museveni eyo agenda kuba bamaze nakugambye mu domestic policy tonsuubiramu kuwa ssanyu kuba nkubuulira ekituufu ky'olina okukola abamu bajja kuddawo wagawaga abantu ng'oli mu diaspora gyendi kubanga tuli mu revolution terwanibwa ku ground wokka buli omu alina okuzanya paati ye okusinziirawo waali okitegera ekintu kino era nawe gwe bana batutte mu kkomera revolution egenda kuba ekusalidde ekyo balakalaawo fiikumu toddawo kutuuka abiri ate nze ne bansiba ne bankola bwe bati wajja mu bintu bino ng'obimanyi essaawa eno omunafu just back off yensonga lwaki byonna byonna ebyatuukawo tubizeemu tuddayo kulaga Museveni ono nti sigwa afuga ekyo kye tulina okumulaga wabula senga munaabowinga down ku buli kyagamba najja n'abakola ebintu n'abatiisatiisa nemugamba akatuwumula ajja tukuba ajja tumenya amagulu kyova olaba sigino gye basindika Kyagulanyi osibya abaana b'abendi simanyi Kyagulanyi obassa Kyagulanyi yabatta what are these charters saying zino charters zoogera ki charters zino zoogera ki kyetwagala zino charters zigamba ki we are not working in Museveni's system nkugambye munna Uganda tugenda kugoberera democratic avenues njagala mwetegeeza akalulu kanna lukoolaako muketegereze nakugambye revolution yaffe mazo kavinga
Okitegera ko nali ntandika foreign policy nabagamba revolution eno wenabe tuka ku climax tugenda kufuna curve foreign policy ne domestic policy zigenda kwesinkana ya protest vote akeka wempe protest vote wabula sengo olabanga democratic avenue zirinyirirwa ogenda kukola ki activate human rights. How do you activate human rights? Kwekalakasa defiance kwekalakasa tedi kirala otherwise agenda tufuga bwatyo usigira agenda tufuga bwatyo. Then second, this is my message goes to our comrades abagamba mbu abasajja bakuba what do you expect osuubira ki woba otyo kukuba woba otyo kusiba woba otya okutta. Please leave the front line. Omuntu yena ino mujasa agenda okukwata emmundu ayambale combat alumbe ku front line abeera abisubire byonna. So wobanga osuubira nti ebyo bitya todda ku front line kicho ogenda okukola amaje gabeeramu abooze engoye mubeeramu abafumbi dayo ku ground otandike ekintu kye bayita door to door mobilization. Nawe na revolution obeera ogigasseeko va ku front line otherwise webakuwa obagamba regardless we move respect high tower. Ekyo bayita omujasi. We are not going to cry to Museveni kuba ekyo kyayagala ayagala tumukabirire okitegera kyaliko muna Uganda akukube ojoka abencho oleme kuddayo kuba gemanyige ye buli wakuba n'onafuwa ekyo kyayagala ne buli womulaga defiance zino chatters zino tuli mu kugira tuli mu kikolako naffe okitegera tuli mu kuprofiling mpola profiling eno mujja kulaba kikyenavaamu mulinde ekinava mu yebiraka okitegera ekintu ekyo. Ne buli wona agamba Museveni agenda atukuba ekyo kyagenda okukola n'okutta asobola naye kugambye kweno extent wetuli oyo musajja tasobola kukola ki tasobola kutta munna Uganda. So tusisinkane Kawempe mu bungi tulage Museveni tirayina kyali aleka Wempe tugenda mu protest vote kalonde kakume kagoberere wekagana wakabba twekalakasa tukekalakasizaamu period. Respect my people. Tusisinkane nchakano nkoze kampi.